tubalite wano oli wayambala t-shirt ya movement n'agenda n'anyigiriza abakadde byali gomaawo n'abasambasamba zinduwe naali mwenye mujja kulondoka ndi amalirira bakukooti omulala zaali nsonga z'amataka yagala kukolagana bulungi n'abamataka yolambala NRM iri kumugira ki omuganda banana NRM ezimu ku nsonga ezagitwala mu nsiko teekawo mateeka kugoberera maki nsaba oli NRM kugoberera amaki akalala akasinze tusanyusa nako mukalindirire mweteeketeeke wansi obuti bwa palisimodo bugenda kulondebwa amawulire kalo naye bugenda kulondebwa mwebereremu abakulembeze bafame NRM bugenda kugira ki kulondebwa so mbasaba nti mubeera amabega nnyo abakulembeze baffe mu kitundu gye muli obukiiko bugenda oteeke Katonda bwe yali atonda era byesigaliza ffe abaami embirizi tezigulayo ate abakyala zamuzigira ki kyansenze ntono nnyo omukyalo okufuna ssente n'atalowooza kunze bba era azeetika azireeta waani naye ate olwendi musambamu ensambagere nadda kukale ataano ku kikumi twalekawo ak'ekijja so ekyo kyammwe bannansi si kya gavumenti mutondawo obwavu n'obubaluma nti gavumenti eresa obuki obwavu ebyo kyammwe n'ekyomubbi ekyo gavumenti ebyokumugira ki okumusobola n'ebigambo ebyo njagala njozeyoze bannayuganda kubanga obuwaguzi pulezidenti si bubwe ne bannayuganda be bannannyini buwanguzi obwo bannamukono ffe bannannyini buwanguzi obwo kubanga twawagira pulezidenti ate nga tumulinamu essuubi ddene lwaki ŋŋamba nti obuwanguzi si bubwe kubanga ebyaddala omuntu afuze ebisanja ebiwera ebitaano bw'awangula ekisanja eky'omukaaga ku 71% kikumala bumaze okukkiriza nti bannayuganda basanyufu bamalirivu okwebaza Yoweri Kaguta Museveni byatukoledde mu birungi byatukoledde ffenna buli omu byamanya ekisookera ddala security ya Uganda bannaffe mirirwano gyonna gibadde mu butabanguko bali mu ntalo Uganda yegenda etaasa ng'ewaffe tutebenkedde wane Uganda Yoweri Kaguta Museveni yatukuzizza mu byobufuzi nti oli akuvuganya n'agenda n'akukolako ripooti embi n'akuvuma mu bazungu n'akola ki n'amala n'adda e Uganda era n'abeera ewaka ewuwe neyeebaka ebyo byonna bimutuleetedde nga bannayuganda okumwagala alwaniridde bannayuganda ajjanjabye bannayuganda asomesezza bannayuganda naffe abaana bazadde tuzadde abaana n'abaana batandise okuzaala atukuumye nga tuli balamu tulina essanyu ebyokulya ebyokunywa pulezidenti agabudde ayina ssentebe ow'ekibiina ekifuga emukono naye agabudde ddala kyenaalisoose okwagala ennyo ate mwebaza nti n'essente z'amaze okugenda ku akawunti mu Uganda lufula mu Uganda yonna yali yaffe ey'entebe abatu ennene yali yaffe ey'ekyetume manya sente gavumenti yamaze ozituwa akatale ako kagenda kuggulwawo mwebaza olw'ekyo ekyokulala kyenaali musabye mu kisanja muno kwe kutuwa oluguudo oba flyover mu mukono okulaba enguudo ezo okukakkanya ku jaamu gwe tulina nti bw'oba osula mukono n'abagagga bonna bali emukono tebakyasobola kukola ki ekirala kwe kumusaba okusuuza akazito ku bayinvesita bonna okulaba nti bawa abaana baffe abasomye emirimu obutawa baana bano basitula migugu bokka kubanga bayinvesita bano abazze emirimu egibasinga okuwa abaana baffe gyabano gya kusitula wano kola bino naye ofiisi ezeezo ez'abaana basomye kati ekyo kyenjagala naye ate era mmanyi tujja kikola nga tuli wamu ne ttiimu yaffe ate era ne muzeeyi naye tukimusaba bayinvesita bano batandike okulaba nti buli kkolero abantu abakolerayo baana baffe bannayuganda ekyo kyenjagala ennyo okulaba nti mu kisanja kino akitunuulira nnyo
kubanga senga amakolero gano ge tulina gawa abaana baffe emirimu gijja kwongera okubeera nga abaana baffe bava mu butaba na mirimu gye bakola ki oba ebbula ly'emirimu. Gavumenti eyongereko ate n'amakolero gatuukatireko. Yatusuubiza eddwaliro okulyongera ebizimbe, aye naffe nga disitulikiti taffe tugenda kulwana. Ekizimbe ekibaddewo kye bali bafuula private wing tugigaanye era tugenda girwana, twagala eddeyo kubanga luli era neewuunya nnyo prime minister nga azze Mukono obutazuula kintu kifaanagana bwe kityo. Nalaba abantu nga bazaalira mu kaluumu bwe kati bali wafunda naye nga fulaati namba gavumenti gye yazimba weeri n'atabagamba nti muve muli mudde muli mugende baba. Era neewuunya nnyo prime minister nga azze wano obutalaba kintu ekyo, naye saamunenya nti ebiseera ebyo byonna ttiimu ebadde yeekuba bukubi gavumenti. Gavumenti yatuwa ekizimbe tetukyakyagala mu private wing, era kanso ngisabye egenda okuyingira ekyo kye baba basookako bannamukono bafune obujjanjabi. Ebyobulamu tulina okubirwanirira, ate eddagala lingi otuuka mu sitoowa omwo n'eddagala eddala libeera expired naye nga tebaligabye ate nga tebalitaddeeyo naye nga tebafuddeeyo. So ebyobulamu tugenda kwongera kubifaako n'ebya enjigiriza tugenda kwongera okubifaako mu kisanja kino, era tusuubiza bannamukono nti teriiyo ajja kuddayo kubajjako ssente okujja kuggulira omwana wo emmere eyokola ki ey'okulya. Amanya n'eddoboozi Nasuna Juliet Kalle ow'abakyala Mukono District ate era amyuka ow'abakyala mu ggwanga atwala Central Region mu NRM. Bwe twali tunoonya akalulu twakisanga nti omuntu wa wansi abonaabona nnyo, ate nze w'abakyala mu butuufu nga kyankwatako nnyo nti osanga omukyala nga ye asobola n'okumala omwezi nga takutte ku mutwalo. Kakati Pulezidenti Museveni alina enteekateeka ennungi eri abakyala, abavubuka, abakadde n'abalema, nga enteekateeka agiyisizza mu PDM ate ne ssente baazongeddeko. Ssente ezo zibeera ku muluka. Kituyamba nnyo nti nno ziri wansi, nti n'omuntu asembayo asobola okugenda ku muluka n'asaba ssente era n'azifuna, era tukirabyeko nga kikoze. Naye obuzibu tusanga nti batekiniko oluusi batumalamu amaanyi, nti omuntu ate omunaku asembayo okumuwa akasente ako bamala kumusaba kyoja mu miro. Pulezidenti Museveni twakimugamba era akikolako nnyo okulaba nga obuli bw'enguzi mu Mukono District ne Uganda eyawamu tukwata ku oyo yenna abadde ajja ku bantu ssente okufuna PDM. Era njagala oyimirira wano olwaleero okubategeeza bannamukono nti technical person yenna kusaba ekyoja mu miro okufuna PDM mututuukire ng'abakulembeze kubanga ssente za bwereere, ssente zammwe. N'olw'ensonga eyo PDM tugenda mutunuulira nnyo ate era Pulezidenti Museveni gwe mulamwa gwasimbyeko nnyo amaanyi. Ekirala tugenda kutunuulira ebyobulamu mu gino emyaka 5. Otuuka ku malwaliro ga gavumenti oluusi eddagala nga teririiyo, kyokka nga ate kyannaku nnyo nti eddagala balireeta mu malwaliro naye ate abasawo bennyini be balitwala ne balitunda mu famasi zaabwe. Nakirabyeko jjo wano e Mukono Hospital nti omulwadde azze yeetaaga obujjanjabi ddwaliro lya gavumenti naye bamugamba genda ogula eddagala ate bamulagirira ne famasi gy'agenda okugula eddagala. Otuuka mu famasi gy'aguza eddagala n'eddagala liriko nti lya gavumenti naye nga baliguza abantu bafa ba Mukono. Tugenda kulondoola government programs, tugenda kulondoola government hospitals, government schools. Abaana balina kusomera bwereere masomero ga gavumenti naye osanga aba head teachers ng'abaana babajjako ssente. Ekyo ne kituleetera okufiirwa obululu olw'okuba nti waliwo abeeyagaliza nga bo ne bafiiriza gavumenti yaffe ya NRM. So eby'enguudo ebyo bikoleddwako bulungi. Bw'otunula no Mukono municipality enguudo ezaali embi ennyo kati olaba nga ekibuga olaba nga kitandise okutangaala. Bw'ogenda wano Mukono South Jenva oluguudo oluva wano Entenjero okudda Empatta bali mu kulukola essaawa eno. Enguudo Mukono ezibadde embi olaba nga bagezezzaako zikola nti bannamukono at least kati basobola okutambuza ebyamaguzi byabwe nekuba ne bweba etonnye ne babijja mu byalo kubanga enguudo nnungi ne babitwala mu katale. So ekiranze kye ngenda okutunuulira nnyo mu kisanja kino kuba pulezidenti wange ye mukama wange nange
ate nange gye nsaka ngenda kumakinga sure nti abakyala oba abaana ab'obuwala abatalina mwasirizi tubayambako okufuna bursaries, tuyambe ku mukyala oyo single mother ateesobola. Era nkubiriza omulanga abakyala bonna gye bali okuvaayo okutunoonya, kubanga kiyinza otubeerera ekizibu okugenda nga tunoonya, naye nkakasa nti message eno ejja kutuuka ku oyo omukyala eyeetaaga obuyambi, eyeetaaga okumukwasizaako, kubanga ffe abasinga twali tubaddeko ba single mothers, tumanyi obulumi mwe bayita. Ekirala tutaddewo sako ey'abakyala Mukono district, Maama Janet eyakkiriza agenda tuteeramu ssente, era nga ne Honorable Speaker Anita Amongi yatuteereddemu ssente mu sako yaffe, ne Deputy Speaker batadde ssente mu sako yaffe. Tugenda kutuuka ku mukyalo owa wansi okumukubiriza kutwegattako, tulabe nti obulamu bw'omukyala bukyusibwako at least, kubanga babadde batulugunyizibwa ne bamanerenda. Ng'ogende wa manerenda n'akuwa $30,000 nanga alina okuzzamu $70,000, ate nno mu budde obutono ddala akuwadde omwezi gumu n'osanga ng'abakyala bawaddeyo ID zaabwe, bawaddeyo ebyapa byabwe, bafunye akasente katono tekabayambye, ne weesanga nga ebintu byabwe babitutte, ng'ate n'ekigendererwa kye baali baagala okufuna ssente tekituukiridde. So tugenda gezaako ku mulembe guno ogwa pulezidenti waffe omupya, kuba alina puroguramu ennungi okulaba nga omuntu owa wansi abaako kyafuna. Abantu abo abateteeganyiziddwa n'enkola ya trade order, nkimanyi bulungi nti bangi babadde affected, era abasinga bizinesi zaabwe zaasaanyeewo. Okugeza bw'ogenda waneeno esseeta mu katale akabadde awo kukubaako esseeta, essaawa eno bw'otuukayo tekaliiwo, weebuuza abantu abavuddewo balazeewa era kati bakola ki? Tugenda ffe ng'abakulembeze okugezaako okunoonyereza abantu abo be baasenda balazeewa, kubeera waliwo enteekateeka ey'okubafunira we bagenda okukolera, era twakitandiseeko, tuli mu kunoonya bifo we tusobola okuteeka abantu baffe abaasendeddwa ku makubo. Ekirala twagala okulaba nti abantu abaasendeddwa ku makubo abasinga no babadde balimi, nze be mbadde ndaba batundirawo ku kkubo, tugenda gezaako okulaba nga tuteekawo ebifo okugeza obutale bw'abalimi nga bw'olaba Nakasero market, nga buli omu asobola tuteekewo ennaku okulaba nti basobola okujja buli omu okutundirawo ebintu bye byajje mu nnimiro. Tugenda kikola. Ekirala banazzaayo batya ssente kubanga bizinesi zaabwe zaasaanyiziddwawo. Pulezidenti Museveni tukimanyi nti nno muzadde, era tugezaako okwogera naye okulaba nga abantu baffe babongeramu akabanga basobole okwetereeza, baddemu bakole, basobole okuzzaayo ssente za PDM, kubanga at least tukimanyi nti ba beneficiaries baffe bonna tumanyi wa we babeera, wa we basula, tusobola okubalondoola n'okwongera okubazzaamu amaanyi. Ate nga bwe twogera ne pulezidenti waffe kuba muzadde ajja kuwuliriza era ajja bongerayo akaseera basobole okukola bazzeewo bizinesi zaabwe. Naye ate waliwo abagenda okujja nabo bakifuula ekyokulwanyisa, alemu okuzzaayo ssente nga yeekwasa kino ekyabaddewo. Njagala okubategeeza nti abantu abaakoseddwa tubamanyi, kati gwali eyo nga toli mu bana abaakoseddwa teweeyibaala, kozesa bulungi ssente ze baakuwadde ozikomyewo. So tuli wamu nabo. Njagala obategeeza abantu abaagenda ku myalo okukola, tumukkirize mugaane balina gye baava. Nze kye ndowooza nga nze abantu abo beetaaga okusomesebwa nti omuntu tosobola kubeerawo na kuvuba kwokka, osobola okubeerawo mu ng'olina ebirala by'okola. Tugenda gezaako kusensitizinga abantu ababadde ku myalo okulaba nga babaako ne projects endala ze bakola, baleme kwenyigira mu byagundi, kubanga era otuuka ekiseera ng'ekatosi nga ku myalo tebakyasobolera kufuna byennyanja nga bitono. Naye ate era balina okuzzaayo PDM, balina okubeera creative okulaba nga babaako ne bu bizinesi obulala bwe bakola okusobola okuzzaayo ssente ezaabaweebwa. Ekirala nti banyigirizibwa, amagye ennaku zino baagawummuzaamu, naye era twagala tusabe Pulezidenti Museveni nti abantu bano amagye gave ku nnyanja, kubanga edda twalinanga obululu nga buva e Buvuma
naye ne koome naye olw'okuba nti amagye ganyigiriza abantu baffe abo weesanga nga banyiivu nti tebatuwadde kye twandifunye nga ffe bana NRM kuba balina obunyiivu naye ng'ate baali bawagizi baffe. So President Museveni tugenda kwogera naye ffe ng'abakulembeze tulabe engeri gisobola okuyambamu abantu abava ku nnyanja era engeri gye tuyinza okuba creatingirawo emirimu emirala apart from fishing. Yes, sir. Ekikulu kya byonna mu ekyo nti President Museveni alina obukulembeze obuviira ddala ku byalo paka ku district era akolagana nabo bulungi nnyo. Ensonga eyo okugitereezaamu abakulembeze nze mbakubiriza kubeera nga bagenda okulambulanga oba okukyalirangako ebizinga ebyenjawulo okumanya biki ddala ebifaayo. Obuzibu abakulembeze bwe balina nti bo bwe bamala okulondebwa beetuulira mu office tebaagala kugenda ku ground kukola. Naye ate nga bw'oba ne information gy'osobola okuweereza omukulembeze w'eggwanga ebintu bisobola okuddamu okutambula obulungi nga bwe twandibyagadde. Soko muvuge. Ekalisigalamu oba agenda lijja. Nze Lubowa Ramadhani Kamau nga nkiikirira abantu abaliko obulemu ku Mukono municipality era ng'ekisanja kino nange ngenda kulayira ennaku z'omwezi nga 22 nga pulezidenti amaliriza. Olwaleero tutunuulira pulezidenti ekisanja kino yanditunuulidde nnyo ku byenjigiriza naddala amasomero ga UPE. Ebyenjigiriza biserebye nnyo mu masomero ga UPE olw'ensonga tutunuulira abaana abasomera amasomero ga UPE nga balinga abatabana basomesa. Kati nsuubira nnyo focus yonna bandigitadde nnyo ku masomero ga UPE okulaba nga tusobola okuyisa abaana b'omuntu omuwejjero wa wansi. Kuba pulezidenti yavaayo n'ekigendererwa nti n'omwana w'omunaku asobola okusoma oba omuntu omunfuna mpola. Kati awo wennyini yawe yandibadde atongereramu amaanyi okuba nti amasomero ago tugasoosowaza nnyo ne gasobola okuba nga n'abaana baffe bayita bulungi ab'omuntu omuwejjere abaana b'eggwanga. Then after bwe tumaliriza ekyo ntunuulira nnyo pulezidenti okutunuulira ebintu ebikozesebwa ebyabaliko obulemu tibiri waggulu nnyo olw'ensonga y'omusolo. Omusolo ogwo baguwanise nnyo ku bintu ebikozesebwa abantu abaliko obulemu ng'obugaali, emiggo, ebizigo bya balubino ne gaalubindi z'abamuzibe. Ne ntunula nti awo pulezidenti yandde atunulawo nnyo ti bwe musolo ogwo ne gukendeera omuntu oyo n'asobola okuba nga asobola okwegulira ebintu ebyo nga talinze gavumenti muyamba kubimuwa oba ebibiina by'obwannakyewa. Then bwe tuvaawo ne ntunuulira amakubo g'ebyalo era gavumenti yandibadde etunuulira nnyo amakubo g'ebyalo ekireese omujjuzo mu Kampala nti amakubo mabi n'abantu baddukirako eri kolansi. Singa nga twafunye omukisa nabeera nga batandise okukola amakubo ga mu byalo gonna bagakolerera n'omutima gumu n'okulondoola ssente y'omuwi w'omusolo nti bwe basiisa ssente ku luguudo eza World Bank ddala ssente ezo zikole bwe ziba nga zirimu obulyake bagire amyumyulemuuko tusobole okulaba nga tusobola okukolera eggwanga lyaffe ne bannayuganda okubeera nga balyagaliramu. Inclusive schools tezituyambye nnyo mu baana baffe abaliko obulemu abasinga bakyali mu kiri ekyokusosola olw'ensonga nti omwana agenda ku ssomero yandyagadde n'agenda n'asoma omutwe guba mugezi naye nga talina kagaali kati afuuka ekyobulambuzi eri banne. Kati ab'amasomero bano ne babeera okuba nti tebabaagadde baana kubeera eyo kubanga balabanga ekyobulambuzi ekiyinza n'okuvaako baana abalala bataliiko bulemu kwettanira genda mu ssomero eryo. Kati awo nawo gavumenti yandibadde eteekamu amaanyi singa abaana bano abaliko obulemu singa bafuna ebikozesebwa ebirungi nsuubira okuba n'amasomero gali aga private gandibaagadde abaana ne basobola okuba nga basoma. Ne tutatunuulira nnyo amasomero gokka g'abantu baliko obulemu nti mwe tulina okutwala abaana abaliko obulemu.
Okusookera ddala erinnya Juliet Nanfuka akiikirira abakozi ku disitulikiti e Mukono. Twala omukisa guno okuyozayoza pulezidenti waffe olwa kyagenda okutuukako olunaku lw'enkya ekyokulayira, era ne neebaza ne bannayuganda bonna omulonda mu bungi bwe batyo. Okusookera ddala ffe tumulinamu essuubi ddene nga abanna NRM nti agenda tukoleranga era bulijjo bw'abadde akola. Nyongera okujjukiza pulezidenti nti akimanyi nti Mukono kumpi edisitulikiti esingamu amakolero, omanyi nkiikirira bakozi, so ensonga z'abakozi zinkwatirako nnyo ddala. Pulezidenti musuubira okuba ng'agenda okwongera amaanyi mu factories eziri mu Mukono ez'aba investors, ayongere amaanyi. Nawulidde nti n'etteeka lya employment bill yali asendinze, so ekyo kizzaamu amaanyi. Tugenda okulaba nga ba casual labourers bakendeerera ddala kumpi kuviirawo ddala, abantu bafune omusaala ogubasaanira, so nga n'ebizibu ebibeera mu makolero tusuubira ng'agenda bissaako nnyo essira. Abakozi bangi babonaabonera mu factories, bakutuddwako engalo, tebasasulwa, ebizibu bingi ebiri mu bakozi. Naye tulaba nga pulezidenti byonna agenda kubikolako bulungi olw'ensonga nti ffe ng'abakozi tuzze tumujjukiza ebizibu byonna abakozi bye basanga. So nsuubira nga engeri gye twamuwa obululu obungi bwe butyo ffe nga bannamukono agenda kusesira ku bakozi b'e Mukono okulaba nga bakolera mu mbeera esinga obulungi ate nga nabo beenyumiriza mu ggwanga lyabwe Uganda. Ya pulezidenti alina enteekateeka ey'okulaba nga abakozi be basula bulungi, era azze akyogera Lunyenga agamba ayagala wateekebwewo ebisulo eby'abantu abakola naye ku bbeeyi ensaamusaamu era esoboka. So nsuubira pulezidenti ajja kussa essira okulaba nga abantu basula okumpi ne gye bakolera, baleme kusanga bizibu bye babadde basanganga mu makubo, naye ku bbeeyi ensaamusaamu, nga kino tusuubira nti gavumenti ejja kissaamu amaanyi efunire abantu, bazimbire ebizimbe, amayumba ku muwendo omusaamusaamu ogusoboka, basobole okuba nga tebakyasanga buzibu bunene bwe buto babadde basanga mu makubo ng'okubbibwako amasimu, okutemulwa n'ebiringa ebyo. Erinnya Lauben Ssenyonjo, yavuganyiza kuba chairman wa disitulikiti y'e Mukono ate era nga nze kansala wavuka wa disitulikiti y'e Mukono. Neffe nga bannamukono bw'ogenda tutunuulira ebizibu bye tukyatunuulidde eby'enkizo nga tugamba singa emyaka 5 bannayuganda gye bamwesigisizza gibeera nga agitambuza bulungi n'abeera nga tukoledde ku nsonga zino wammanga, tujja kuba tufunyeemu nga bannamukono. Ekisookera ddala kwe kulaba nti tukendeeza ku bbula ly'emirimu erikyasa ensangi zino kuba Mukono bw'ogitunira esukka abantu abasukka 993. So tusuubira singa factories zino atuyambako ne babeera nga bazijjamu okubeera nga baziprotectinga nnyo, bannamukono abaana ne babeera nga bafunamu emirimu, ate oba oli awo n'okwongera okugaziya opportunities oba okuteekawo opportunities endala, kigenda kuba kiyambako nnyo. Naye naawe kyennyini okutunuulira nti bano abaana abavubuka batandiseewo emirimu ne bannamukono okulaba nga babaterawo embeera ebasobozesa okubeera nga oli atandise ka bizinesi ke bamujingiriza kubeera nga avaamu, okusingira ddala URA ensangi zino eyina engeri gyenyingirizaamu abaana batandisewo bu bizinesi bwabwe ne besanga bugudde. So ekyo tujja kuba kitukolera bulungi nnyo. Bongerako mu infrastructure, bw'otunuulira ekkubo, tulina amakubo ge tusaanye okubeera nga tukwasaganyizibwako ekitongole kya UNRA. Ebbanga ddene nnyo tuludde nga tusuubizibwa. Ekkubo litandikira e Namataba erigenda ne luyita Naggoja ne liyita mu kibira eky'amabira ne kigenda ne ligguka Entunda, eryo ekkubo ne liggukiramu ddala ekyampisi mu Kayunga. Tusaba singa eryo ekkubo libeera likoleddwako bulungi ne bagattako ne kana akabulanki nga n'ojja n'ogwana e Kabimbiri, kitegeeza n'okonekitinga direct n'ogenda e Kasawo Ziroobwe, tusuubira nti ebyenfuna bigenda kuba bitutumuka. Naye nga bwe tukimanyi nti infrastructure yeereeta bintu bingi nnyo ne value y'ebitundu byaffe byegenda kulinnya, abantu bagenda kubeera nga bateekawo businesses obw'enjawulo. Tulina ekkubo eddala erudde nga litubobya omutwe, ekkubo eriyita eritandikira Emisindye ne ligenda bwe lityo mpaka Bukerere, erikonekitingamu mpaka eno Kyampisi. So tusuubira ekkubo nalyo singa litukolebwa ne liyibwa kolansi UNRA na central government kyentegeeza, tusuubira nti Mukono ogenda kuba eyimutimuka mu mbeera eno, nga naffe ate bwe twongera okulaba nga
butya enguudo endala road unit zetulina zikolebwako. Bwe tuddako mu byobulamu tusuubira nti disitulikiti y'e Mukono olw'okubeera nti tulina general hospital emu ate nga weeri eri kwayiwe ate bwogenda otunya nti abalwadde be tujjanjaba kati wano e Mukono bafubutuka n'ekira ne walala yonna, so tusuubira nti ke kaseera okubeera nga tufuna CT scan ekyuma ekyo kyoyinza okugamba nti tukendeze ku distance eriwo omulwadde omuddusa e Mulago. Bangi bavubuka bannaffe n'abantu bonna bafunye obubenje nadda ku luguudo luno olw'enkizo ennyo olugatta ku byamaguzi by'eggwanga lino Uganda luno oluyita wano e Mukono. So tusende okubeera nga tufuna CT scan mu general hospital eyo ebeere ng'eyambako omu n'okutuyambako okwongerawo ekizimbe ekirala ekiyinza okubeera nga kyakomodatinga ennamba kuba ekyamazima bw'otunya abalwadde abakyazibwa oba bafunibwa ku general hospital bayitirivu nnyo. Ne mu tunuulira butya bwe ba implementinga policy gye baleeta okugamba nti tufeezinge out health center 2s. Health center 3s zino eno ze tulina kati nga mu district y'e Mukono, central government ng'eyita mu ministry y'ebyobulamu tubasaba bongeremu akasente abantu baffe babeere nga bafuna obujjanjabi nga bwe bateekeddwa obufuna. Kuba tulina amagombolola already agatali malwaliro ga health center 3 okuli egombolola y'Ekimenyedde, egombolola y'e Kasawo sub county, egombolola ya Kisoga Ntenjeru, so bwogenda egombolola y'e Katosi Town Council n'otu Kisoga Ntenjeru. So tusuubira mu mbeera y'okusembeza obuweereza nga wogatta n'okulaba butya bwe batwongera ensimbi tu promotinge eddwaliro ly'e Koome tulijje ku mutendo ogwokusatu ligende ku mutendo ogwokuna. Olwo n'ebyobulamu mu disitulikiti y'e Mukono bannamukono bagenda kuba bafunyemu nnyo bajja kutendereza gavumenti eno. Then bwe tuddako mu byenjigiriza tusaba mu myaka 5 gino tulina amagombolola gaffe agatali mu masomero ga seed school okonno ntegeeza Kisoga Ntenjeru Town Council tusaba bwera baconsideringa mu myaka 5 seed schools ezino zimbibwa Mukono batulowoozeeko ate oba oliawo n'otwongera okulaba butya central government eno bwerinnyisa ku staff ceiling naddala amasomero gano aga wansi aga primary kuba gena otunya nti abasomesa nga mu district y'e Mukono newankubadde kiri national abali mu masomero gano vis-a-vis the numbers gye basomesa ekyamazima ya waggulu nnyo. Kuba poliisi egamba nti buli musomesa omu alina okubeera nga asomesa abaana 50. So tusaba staff ceiling erinnyisibweko tubeere nga tusobola okwongera okulikulutinga abasomesa abawerako mu district y'e Mukono oba oliawo ne education sector yonna mu masomero gaffe aga gavumenti. Erinnya nze Nakabale Stephen atwala ebyokulonda mu kibiina kyaffe ekya NRM mu district y'e Mukono. Olwaleero ffenna tukimanyi bulungi nti lunaku lwa public holiday eri bannayuganda bonna. Ensonga eri emu nti President waffe omwagalwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni chairman wa NRM ow'okuntiko olwaleero alayira era wenjogeera amaze okuba ebirayiro tutandise emyaka 5 ate nga tutwala mu maaso atwala eggwanga Uganda n'okutukulembera ekibiina kyaffe kya NRM twaliza awamu. Twakoze enteekateeka abasobodde okugenda e Kololo bannaffe gye bali naye nga mukimanyi Kololo watono tewasobola tumala ffenna bannayuganda ffe twasigadde Mukono era twasazeewo nti ku kitebe kyaffe ekya NRM buli munnayuganda oba oli wa NRM oba oli wa DP oba oli wa FDC oba oli wa NUP ng'okkiririza mu buwanguzi bwa President Museveni olwaleero ojje tujaganyize wamu kubanga tuli nabo wano NUP DP bandi bonna tuli nabo mikwano gyaffe abakkiririza mu buwanguzi bwa President Museveni ne NRM olwaleero tuli wano nga tujaguza olwaleero tujaguza ebintu bibiri mu kimu. Tulinamu okulayira kwa President ate tulinamu naffe nga NRM okujaguza obuwanguzi bwe twatuuseeko obw'ebitundu 71 mujjukire tubadde wali nga tuli mu 60 kaleero twalinye paka mu 71. Ekyo nno kitegeeza nti ffe abali mu bibalo twalabye nti tukoze bulungi era tulinnye okujaguza okwo nako kwekuli era bwe mulaba amasanyu amangi n'amazina awo gonna ge mulaba gategeeza ekyo. So basebo ne bannyabo bonna abatannaba kutuuka wano eno kyetinze dda era nkowoola banna NRM bannamukono mwenna abali mu wano abali mu Mukono abatuli okumpi mujje emmere weeri nte bbiri twazisaze bannaffe twasuze wano nabo
nakati era muwulira ekiri mu background bannaffe okujaguza masanyu mangi ku kitebe kyaffe ekya NRM. Tubakoowoola mujje na lubuto lwokka okulya n'okunywa weebiri kusindisa bigere. Eggwanga Uganda tukyalinamu ekizibu kikyali kimu kyokka kya bwavu. Abantu tuli baavu nnyo, twetaaga President Museveni chairman waffe atwongeremu amaanyi mu kasente kaffe aka PDM ak'emyoga tusobole okweyongera okukozesa kasente ako tusobole okwejja mu nvuba z'obwavu. Okusookera ddala erinnya lyange nze Miwanda Christopher, director wa St. Mary's Bunyana ate ssentebe w'abannannyini masomero ag'obwannannyini Mukono municipality. Olwaleero lunaku lwa ssanyu nnyo nnyini ddala okubeera nga tulaba okulayira okujja okwa mukwano gw'abangi Yoweri Kaguta Museveni. Olunaku luno lufuuse olw'ebyafaayo. Enjaguza y'olwaleero eyanjawulomu kubanga atadde ku buli disitulikiti weeri ataddewo okubeera nga basigala nga balaba buli kigenda mu ekiri ekololo. Kikoleddwa bwe kiti olw'ensonga kikoleddwa bwe kiti olw'okubanga abantu babadde basusse obungi era ekiri ekololo abo bonna abali ekololo abali ku ntimbe zammwe bayinza okukijulira nti abantu babadde tebayina we bayinza kuyingirira, tebakyayina kati nga ye okulaba nga
Anna.